Sawa ya kubiri program the Springboard olunaku olwaliro nkukulisayo nnyo mu ssaawa yaffe esoose nze Munnasingo Mary Namirimo. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ya mbeera nga bwe mugiraba bw'etambula, obunkenke bungi nnyo, ensonga y'obuli bw'enguzi okubowa n'okunoonyereza ku bagambibwa okuba nti balyake, era nga tulaba wabadde Speaker wa Parliament omukyala Nnaalongo Anita Among y'omu ku banoonyerezebwa essaawa eno, amaka ge gaaziddwa ne we biggweredde we bwazibidde we bukeeredde, ng'ezimu ku mmotoka ze omubadde n'ebadde eyogeza bannayuganda obwama zikwatiddwa ne zitwalibwa ku police headquarters e Naggulu. Tugenda kutunuulira ensonga eyo, tugitunuulire kanyomero ku kanyomero mu kanyomero kaffe kano akansonga ku nsonga, ate nga tugenda kuba tutunulako katono nnyo ne ku bigambo bya President bye yayogera oluvannyuma lw'okulayira e Kololo nga 12 omwezi guno ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde. Yalangirira Kisanja no more sleep, ate n'alangirira olutalo ku nguzi gy'agamba nti ebadde zizza eggwanga emabega n'ebirala bingi nnyo bye yayogera. Tugenda kuba tutunuulira ebyo, era nga mu kaseera kano twegattiddwako omwami Matovu Vianney munna UPM agenda kulamusaako, ate n'oluvannyuma tutandikiraawo. Tugenda kuba tutambulirawo mpolampola paka wali nga zoolekera essaawa 3. Mwami Matovu, ssebo tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okukusanga. Lamusa kuba tulaba. Mutimbagano. Olaba. Ku lutimbe lwa KTV. Ku lutimbe lwa KTV. Zino entimbe tubasiima kutuleeta naffe ne tufunayo byetuwaayo. Ne mugate taffaali ku ggwanga lyammwe. Lyaffe. Ekyo kye tubasiimako ku KTV era nnyo. N'abatulaba mbaaniriza ku lutimbe luno. Mutuweeyo namwe zi message ate temweraliikirira. Ekyayonoona wano omuntu ayagala bamuwaaneko ebirungi. Tayagala kuwulira wakoze ensobi. Ekyo takyagala. Kati ffe tetuli baakadingidi nti bakukuutira akadingidi. Sisobola kwogera ebigambo 5 ne wabulamu ekifu. Si kikyamuwoka nga kifu ddala nga tekiri ku mulamwa. Kyokka amateeka bwe gaawamba endowooza y'abantu n'embeera yaabwe. Kati bwe nkwogerako bantwala ku poliisi n'entwala mu kooti ne bandeetera ebigambo bye simanyi, defamation. Kitegeeza oba oyogedde ebyensimatu. Yogera ebituufu ekyakuuma abantu mu society ezasooka open criticism. Nga mulabagana si byakukukuta. Naawe omanyi olaba omuntu bw'olowooza nti gwategeera ennyo weka ekiddirira kukola nsobi zokka. Oba n'obutawuliriza abalala because gw'omanyi oli wa kitalo. Waliwo n'abalowooza nti ye teyazaalibwa ng'abalala oba yakabusi n'ava mu ggulu. Mwami Matovu beyanjulire tujja kuba tugenda yeeyo. Nze bampita Mwami Matovu Vianney Ngoma, Vice Chairperson wa Uganda Patriotic Movement, ate omukubiriza w'ebyobufuzi n'okukwasa empisa mu kibiina kye bayita Front for National Salvation. UPM ani abakulembera? UPM kati atukulembera bamuyita Kabuye Jafari. Ava Sheema. Muli baludda luvuganya oba mulina omukago ne NRM? Okuvuganya gwe mukago ogwana maddala. Okujjako omutiitiizi yalaba abamuvuganya ng'abalabi. Kale tusanyusa okulaba Mwami Matovu, tusanyukidde ddala okulaba wano ku mpewo za KTV. Katukwagaliza okubaganya ebirowoozo okulungi. Sebulamusa kuba tulaba. Bannayuganda mwenna nsanyusa okubalaba. Akansooka okulamusa ku mmwe bennyini bendi nabo wano. Nsanyusa okubalaba. Oluganda tukulamusizza. UPM. Okay. Nsanyusa okukulaba mami. Mundu wakusosa okukulabako nga tutudde wano. So amannya gange nze Kasaga Gerald, National Chairperson, Organization Director, Yellow Power Development and Mobilization. Namusa ku bannayuganda bonna. Kusingira ddala abalwadde munga abawo omukisa benga basobola okuba nga bawona. Abafudde te family azisaasire. Tene nsaasire abantu ba Kayunga District,
olwa chairman w'NRM Mukulu Kalangwa ate n'ebyamusobako ate Mungu amusaasire ate ne bannayuganda bagana omusayira omusango mu bintu ebingi wadde biwulirwa tukkirize nti ffenna lyekkubo okutwaliza wamu tuli mu mbeera okulaba nga eggwanga lyavudde mu byo tuli mu kulayira n'ebirala naye nga tukakasa ndi Katonda ono nannyini lubamba ggulu okutali mpagi abamu akyatuwadde obulamu ng'era tuli bulungi so tukakasa nti omukulu akulembera atwala wano tutudde tumwebaza ate okulaba nga tufuna omukisa gw'okubeera nga tujja koketibyo nga tuweereza bannayuganda n'okubatuusaako endowooza ez'enjawulo aye n'okubabuulira biki ebifa mu ggwanga lyabwe naddala abali ewala n'abali wano mu Kampala ate naffe abafunye omukisa otulako wano guba mukisa si buli omuntu yandibadde atuulayo ate tusaba Katonda President Museveni amwongere omukisa okulaba nga ate n'emirembe gye tulina entonotono mu ggwanga Uganda afubye okulaba nga gibeerawo. Ogambye mwe baani? Feba Yellow Power Development and Organization is a pressure group. Mukola ki? Emirimu gyaffe emikulu tulina pillars 5 tutambulira. Esookera ddala ya kumobilizinga bannayuganda okubateekateeka tumala ba mobilizinga tubatwala mu nteekateeka za development okubasomesa butya omuntu alina okwejja mu bwavu wali programu ya gavumenti esobola omugasa ffe ngaffe tulina kukola ki okweyamba okulaba nga tuva mu mbeera ekola ki okulaba nga buli omu abaako n'ekigwira amagala eddiba mu nsawo eyokusatu kakasa nti tusomesa bannayuganda insecurity olwekuba nti nno waliwo ebintu bingi tulina okuteekateeka manyi abantu bagenda batusobera eggwanga balabanga erya Museveni naye nga buli munnayuganda waali avunaanyizibwa okulaba nga asobola oteekateeka munne okulaba nga eggwanga tulibeeramu nga tulina emirembe. Tuzanyisa okulaba mwebala emirimu gye mukola ndowooza muli bannakyewo. Ennyo. Kale tubasanyukidde. Mwami Matovu ntandise naawe. Embeera nga bw'etambula mu ggwanga tulaba ebikwekweto tulaba okwaza twalabye ebimu ku by'obugagga byabadde Speaker wa Parliament omukyala Anita Mongo nga bitwaliddwa ab'ebyokwerinda paka naggulu ku poliisi. Embeera eno ggwe bw'oba olaba evudde ku ki? Yandibanga esibuka ku bigambo bya President ebyokulwanyisa enguzi amangu ddala ng'amaliriza okulayira Joseph Kololo. Kati omugendo ogwasooka ku bannayuganda bwe baayingirwa ekizibu ky'obwana kyemalira baakwasaganyiza wamu. Kyova olaba abazungu bano ffe tetwagenda mu ssomero olutalo olwo baaluyita Popular Resistance Movement ne wabaamu n'ekibinja eky'abamagye National Resistance Army ne bagamba nti ffe naawamu katugyeko omulabe tukikwasaganye ng'enjogera y'abano aba pressure group kyembaagalako balina akagambo kaabwe tukikwasaganye. Kyokka bwe kyamala okutuuka ne wabaawo okutemamu ebiwayi. Kati ebiwayi tebikkiriza ppira y'ono eya buli munnayuganda kuteeka ku etafaali because bwe bagamba nti ono tekenokulati nze siri tekenokulati nja kulinda oli ateekateeke. Kati bwe byajja bwe bityo ne bijjamu bali abaatandika ekintu kyabwe ne badde ebbali ne gufuuka ng'omupiira akuba enduulu ennyo awagira ennyo ali bweru bw'ekisaawe ono bw'aba tateebye oli tawangula. Kati ne kitambula bwe kityo ne babeera basunsula kati abaana kigwanyiza abasalawo okunoonya ebyobugagga abatafiirira muntu afune kyateeka mu nsawo ne batandika ne bakakarubya. Bwe bakakarubya ne baleeta ekigambo bakitugambako nti jangu tulye. Teri agenda mu mulimu kukola pressure group asomese akunga abannayuganda bakwasize wamu waliwo agendayo kulembeka jangu tulye. Bwefuuka jangu tulye buli omu ayita munne gwe bakikwasagana bonna kulya. Nakyo ne kikyuka ne kigenda mu Luswayiri bwe baatuuka mu levo etakaanya buli omu ng'ayagala kutwala ekisinga ku kya munne. Ono n'abagamba nti ensi yeetooloola bweti yateeba nti eri waliyo ekifo ekinene okukyereetera mu maaso
n'abagamba dunia enazunguka namna hii nga bwakyusa ki yeefuula abalaga abawa demonstration ensi bwe yeetooloola n'akyusa n'ateeka mu maaso ge. Wami Matovu olinga ategeeza nti abakulembeze be tulina tebali kukyakukyusa bulamu bwa bannansi, bali mu kwerowoozaako na kulya buli. Katugende ku palamenti amateeka gye gava, because palamenti bw'ekola eteeka eriragira ndye nze sirikyusa ndya bulya. Kati palamenti yasalawo nti yeegereka ki emisaala. Bwe yalaba nti ekyo tejja kikola bulungi n'eteekawo akakiiko akatesitesi ke bayita parliamentary commission. Kati n'eteekawo nti buli kyesalako oba kigenze mu bantu oba tekigenze eyo lifuuka eteeka. Eteeka eryateekako service award allowances eyo teyajjanga bbiiru eyingire mu bantu nabo bagambe nti ku musolo gwaffe twalako kino ez'ensawo y'abantu zino ne baddamu ne bawambira ddala ensawo ya gavumenti ne bateekako eteeka lye bayita appropriation act. Appropriation act kiba kijjayo sente zaffe zonna ze tukungaanyiza mu nsawo y'eggwanga ne tuziwaayo eri parliament yeetema negamba mobilization group biliyoni 1 ate bangi nevaayo abakyala mmwe tetujja kubawa sente mugende muzeewole mu World Bank ate nabo bawe ba musolo because grow zoowulira ziva mu World Bank ate parliament yandibadde etema ekitole neebawa bano pressure group. Ekigambo pressure tekyandibaddewo bandibadde development group. Kyokka kye balina pressure beeyiya parliament tetemayo negamba nti development organs na associations under prime minister eteeka likakata ku prime minister eyo gye ligwa bagiyita social responsibility fund. Bano gye bagwa gye bagwa bali mu kweyiya bweyiya kyokka eyo teziriyo. Mwami Matovu ngenda kuddira Febo owa Yellow Power embeera nga bw'ogiraba eyatuuse ku abadde speaker olowooza ensibuko ya buli kimu ebaawa? Nze kye ndowooza ekisooka Uganda eno eyina disitulikiti kati ziri 15 naye bonna abaka palamenti bonna buli omu tebali mu nteekateeka za kutereeza bannayuganda oba kubayamba babalonda. Teri kintu kya bulabe buli bwokeera ku makya n'osimba muwogu n'omutemako omutwe gwe aba tagenda kukula. Kati palamenti yo nga yo erimu ababaka kati bali 5 kaga plus abo bonna abaliyo kasita omala balonda bokulugenda mu palamenti bagaba Uganda twakyalina maki makulu ketubakala kati emyaka emeka 5 ezo omu kubasinze kubaali basinga okwogera ku nsonga y'enguzi muzeeyi ng'agyogeddeko yagitongozo girwanyise kololo era tatuula wano wennyini bagamba president ayagala okulwanyisa enguzi tatamala budde genda kololo asooka akwate ku banene mu gavumenti nobwana tusibirayo 30 kati nze Kasagga sobola genda kugirya nga ntegedde bakutte ku mpologoma ate olwo akabbiro nga yengo. So kitegeeza nti enguzi ebbanga lyonna eribaddewo president abadde amanyi kozi y'enguzi ne bukyalina okukola ogimalawo n'olwokuba kiba tekikolebwa kyobola embeera ebadde etya bweti palamenti eno gyolaba tekyagasa bannayuganda abo ge mazima. Soko simbe wakati Mwami Kasagga olowooza omutima ababaka ba palamenti bano okugufuna nti kasita tumala okulondebwa tetugenda kuddira bannayuganda teguva ku bannayuganda abasaba ssente mu kaseera k'akalulu oli n'alaba nga asuubudde kati alinga asize kiseera kyakukungula. Kyenjala okutegeeza Uganda eno yali nsi ey'okuteeka bagiteekateeka oba abakulembeze baali bajja mu buyinza pulezidenti ng'ajja mu buyinza Kyana Mugaga yalina enteekateeka ennungi naye bw'agenze nga ttaamu zino zigenda wangula n'ebisajja byeyongera mu maaso naye ng'akula ttiimu ligimu gye yajja nayo abamu bakyaliwo
waliwo bannatagambako mu ggwanga nga waliwo nogwe bakuba akalulu n'amulumba entebe onjijja otya mu buyinza gokoyo fuga nga yeyamulonze nga teyalonze ekyabwe naga mumpa ebyalo 3 binambere MP President bw'aba anaalwanyisa enguzi alina kukwatawa. Nina ekyenjagala okulaga tunuulira palamenti ye 10 yali efuna omusaala gwa milioni 10 ne milioni 10 bwe tuyigidde mu palamenti ye 11 byonoonese buki beerinyisizawo omusaala milioni ngaaga n'emmotoka milioni 2 tugenze mu palamenti ye 12 yani Anita Amonge milioni 310 motoka eya Nalongo ye 11 ino gye tubadde tugendamu eno yabakakasa n'abagamba nti nfuga ebi naye kati mukakasaakwe ate no bigenze tuukawo era nga ekisanja kyennyini ekye11 kyekimaze oyisa milioni 315 ogula emmotoka z'ababaka ng'era ne milioni 4 buli mubaka zagenda ofuna nkakasa nti omubaka yenna omwezi gugenda okugwako nga basanzibwako sente sukka milioni 7 mu kisanja kyamu Makadaga yasasanyanga bilioni 4.4 billions omwaka budget ye nga speaker ono omugagga abadde ne bilioni 7.7 nga speaker kitegeeza ki ebiseera ebisinga buli bwojja mu system nga ozenga ebigendera bya system gyozeemu birala naawe ngoze na birala kitegeeza nti wali olugero lugamba mu Buganda mu Uganda wano okalyadda akola ki kaddadda ebigendero bya byali ki yajja aba basajja manyi muzee n'ebintu byendaba nga sibitegeera bulungi baba bompeseba FDC ne bayingira party ne baba bamaanyi nnyo okusinga ataba party ne tayebwa ne batamanya nti system etambula system eno erina bannannyini abagifuga kati batuusa akaseera k'okubaaga nti balina okugifuga kati batandise okulaba ebirala bikola ki ebivaamu naye tugenda kuwummulamu sooka owunzikaawo naye waliwo akabonero kendi mu kulaba wano mu ggwanga omanyi bannayuganda bano balaba bali milioni 47 milioni nga 46 amaziga gezikaaba gafaanagana kakasati amaziga g'abantu amangi gagenda tandika okutereeza eggwanga lyabwe tokolimidde gavumenti yo tugenda kuba tukomawo n'ekitundu ekyokubiri ssaawa yaffe ey'okubiri program the Springboard nze Munasingo Mary Namirimu katukole ku ssente tovaawo tukyagenda maaso ne program the Springboard nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu ssaawa yakubiri eya programu yaffe y'olunaku olwaleero kyali Munasingo Mary Namirimu tutunuulira embeera nga bw'etambula abadde sipiika wa paalamenti omukyala Nalongo Anita Amongo wetwogerera ali mu katu ebyobugagga bye ebimu ku byo omuli emmotoka ezikapyata ez'ebbeeyi ddala byatwaliddwa ku police headquarters Naggulu n'okumunoonyerezaako ku kyagenda mu maaso ndi n'abakulu twagala kutunuulira kulaba lwaki Amongo lwaki Anita Amongo ate era lwaki kati biseera bye by'omu maaso ng'otunuulira ku bino ebiriwo nga weesigama ku bigenda mu maaso biri luddawa tusuubirayo okulaba Nalongo Anita Amongo ng'atwaliddwa mu kabulamuliro mwami Matovu lwaki mukyala Amongo lwaki kati kandeeta ekibuuzo nkyanike because bw'ebeera nguzi yekka yali corrupt mu Uganda leka tukiteeke ku lutimbe n'abatulaba nabo batwongerezeeko ono saanite Anita Amongo n'abo abamunoonyerezaako n'abo abamukwata bakirimu nze atalina makulu ne bwe mba ntambula kujja wano nga sinatuuka bakugamba nti ajja kulabika ku lutimbe muteekeko because kati Anita Amongo ebyentambula ya business n'ebidduka n'ebintu byonna mu nsi yonna bwe balangirira kye bayita global village fena n'oweobunaayira n'owaki tuli mu kyalo kimu tosobola kujja kintu kyonna ebweru n'okituusa wano nga sibe bakisayiningidde. Amongo yakola mu immigrations, Amongo yakola mu clearances. Katugende ku sente esente za Uganda teri muntu nti saati eno nagigula mu dduuka zibeera legal tender
tenda ya Uganda ate zonna ziri wansi w'omukono gwa gavana. Bw'oba otwala ssente ezisuka ku ssente balina emitendera yaazo. Bw'otuuka mu bank gwe teweeteekateekera banka eyita kiri ekimotoka kye bayita cash in transit n'abapoliisi b'eggwanga n'abamilitale ne bakutwala. Kati bw'otuuka ku za Anite Amongo teziva mu banka yonna, ziva mu Bank of Uganda. Bwe baba batugamba amazima tebawandiise because ab'amawulire basigadde bweru ku gate tebatuuse. Kati ffe tubisanga mu mpapula zino nti zibadde triliyoni biliyoni biki. Bwe kiba kituufu ezo ze bawandiise wano nti bazisanze wa Anita Amongo yazijja mu Bank of Uganda. Yeyina obuyinza kufulumya ssente ezo era neekuwa ekimotoka kyayo kiri ekya green na military police. Kati ebyo biba biina clearance mu Ministry of Finance. Mu mateeka ge tuyina wano Minister wa Finance ye President. Oli amuyambako. Kyova olaba ne baba basoma budget. Oli asoma mu linnya lya President. Era ne President alina n'obuyinza. Ono Minister wa Finance gamba gwe tosoma budget speech. Munange wa pressure soma. Because ye Minister mu mateeka. Kati awo neneebuuza ye mwenyini ye yeekolerako buli kimu oba yaziprintingire wayi basanzeyo ekyuma ekiprintinga simanyi. Kati kino bwe ngenda okukiraba kukitaputa katonotono ndaba gwabadde muliyo ne bagulwaniramu. Olaba mu biseera ebingi poliisi yeegezuwaza nnyo. Ffe ababbi bwe twerumaluma ne tweropa nze n'ono nga bwe tuli mu studio. Yo kati egamba ffe poliisi tunoonyereza. Ebizibiti katubitwale. Beefuula be banoonyereza ne bafuna. Kumbe ffe abalwaniddemu ne tweropa. Waabaddewo obutakkaanya ku ngabana? Obutakkaanya bwabaddewo. Si kulwanyisa nguzi nga President bwe yalangirira. Kati kankubuuze. Bwe kuba kulwanyisa nguzi. Kati nsaba. Abanoonyereza ku musango guno bwe banaagumaliriza batuleetera accountability ya ssente ze bakozesa. Because ekitono nnyo wali ku Makinoni emmotoka ezaali zipaakinzeewo ez'abanoonyereza nayo yafuuka paaka. Zaali mpitirivu. Kati n'ebitongole byonna ne byegattako. Ate omusango guno squad egi eri mu CID headquarter eya economic crime yoke emweti egunoonyerezaako neegumaliriza. Olabawo kyokka kati eggwanga lyonna kweriri awo. Buli omu akozesa ssente nabo batuweereze bamusanze na meka bo bakozeseza meka. Era zaavuddewo. Ate na bino bye twalaba ku social media nga bakwata na mmere bwe biba bituufu because ffe tubisanga ku mutimbagano. Ate tetuyina bukugu obu editinga ne tumanya kino kifu kino kituufu kino ki. Bwe biba bituufu nti abaakwata omu naye yazikuunyuulako ne bazimusuuza mu nsawo naye eyo alituwa lipoota alituwa endala. Bwe bijja mu luzungu olaba oluzungu lwatuleetera sitaamu neefuuka strategy nyingiriramuwa mpitiramuwa nfunirawa kiba kizibu. Kampe ekirowoozo kyange nkiweereza omukulu w'eggwanga bw'aba ayagala kusobola bino by'ayogera because wali yayogerera Kololo nti abaazimba amagye gano mu ripoota gye mumpadde si ntuufu be bano na bano ate abo be yayogerako tebaaliwo ku mukolo ogwo.